Esegeza wava mutuli bulala. Navayo. Ku Kibuli. Navayo. Ngate wesikidde Kanyemba. Nga sikoze kibi sikoze eki nejja sikuleta idea kulakulanya. Yanzija mutuli bulala. Tuli ba Luganda era mukiyambuzanga. Olakimana abatuli bulala tebazze. Gwe shows abo wazigendangako. Of course we were family. Waba actingirangako. Ngamba ku shows za. Male kulaga bifaananyi na video. Anti kati kye ngamba. Omulabi yayinza obeerayo ng'agamba. Naawe oyina omutima omubi koze ekyo nja kujja waawo nakiraba. Omulabi yajja kugamba oyina omutima omubi kasajja gwe. Nabo balabika bakola shows abo. N'otalabikako y'ensonga lwaki bakuddiza nga kyokya. Kifu. So zonna naliko because nali member nga ne ku poster kwendi. So zonna naziperforminga ko nze mboli ya shows zitagendako. It seems too funny. Tata nkwebaza. Oyo yakeera. Yatuka sawa bazalingana 2. Aga nobeera wakasajja ka. Yakeera atokumanyanga. Thank you so much bro. Muganda ange nkwebaza nnyo Miki tetwogerangako. Tetusisinkana kunji watandabanga nako. Nange simulabangako. Omanye oyinza okuloza kiri crazy. Simulabangako. Aina ndishi watandabangako. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda. Ebiseera ebisinga bw'ogenda mu bbaala nga tolinaamu yadde nusu ey'ekikumi nkukakasa bukakasa nti ovaayo ng'onywedde n'okubwegeranga obwegedde. Wabula bw'okeera n'ogenda mu kyaki nga tolidde kyankya muganda wange oyinza okudda eka nga tewali na wa Luganda gwe kikoseza oba enjala ekuluma mu buufu obumu oba obulala. Ebiseera byebimu bw'ogenda mu bbaala akaddeko okudda eka emmotoka ezibeera zipaakinze zitera okujjula. Mwepakinga muti buli omu ate ne bakakasa nti buli omu atuuse ewaka bakudropingira ddala ku mulyango naye nga n'olumu abakudropinga tobamanyi nabbamanya jasi babuulire nti mbeera wano ne bakutuusa. Wabula ebiseera ebisinga mu kyaki okusaba we kuggwa buli omu atambula n'ayingira emmotoka ye ey'ebbeeyi beesoobolola omu k'omu. Awo nno ne ŋŋamba nti ebiseera ebisinga we guba nti omukwano kyekisinga obukulu gwandiba nti gugenze gukendeera eyo gye tusuubira ogufuna ate ne gubeera ennyo gye tutagusuubira. So nabwe ekityo wandisanga ababeera mu mabaala nga bangi mu ggulu okusinga ate abo ababeera mu makanisa. Basiddi omusuzi linnya lyange agaliwo omukutu kwe tuli olunaku olwaleero n'omukulu gwendi naye agenda babuuzaako seconds 2 tujja kuba nti ebigambo tubigamba mbuufu obwo. Onababuuza ntya taata? Amanya n'eddoboozi koli kwatuli omuzungu agati pule endo amanya n'eddoboozi MC Starboy Kaliddalu stand up comedian, tiktoker, actor, brand influencer n'ebisigadde bingi. Bane mbabuuzaako mwasuze mutya mwasibye mutya kasubire muri bulungi munnaye. Okay. All right. Ekisookera ddala kankukuliseeyo kuli kayonga ennaku z'omwezi 17 yali Friday atwali waliko Oasis Villa side awe Lugoba wekyagenda maaso n'okuba nti kitokota sikisaanike bambi bane mwe bali nnyo mwe bali kunkulisa yo yadda basi CD teyalabikako ya ne tiimu ye mukama wange teyalabika olabira nti emikwano mizibu teyalabikako teyasindika yadde omubaka nze nga video nazipostinga wona waliyo nemweri yo mudukako abasidi omusunsuzi agali omu nakisangayo wadde nemuge kwatagana ku show yange show yerugoba yonna nagikwata neji agirina awolabira mukwano gwo naye nga mukulika eyo twavuddeyo mwana bana emwe bali kujjaamu bali kumpagira mwanda gw'omukwano wadde nga ssaawa zayingira nnyawo omutima ne gutandika okunkubira kumukumu ng'ogw'ekikere naye nga bamala ne bajja bambi mwampagira temwanswaza swaswala abantu bo bajja baasi jaswa kuba mabangi agaali mangimu naye tugakavalinga mpola
Nga bambi mwe bale kompagira kuliko eyo nnyo abafirizo abave wala by the abantu asinga audience omu bava wala abave Makindye abave wa nabeka wempe n'ebitundu ebirinaanye bambi mwe bale kujja mwe bale kompa mwe bale kwogera kasitabonika mwe zani ali amanyi nange ani amanyi nange ndituuza ku bantu ne bansasulira okundaba ne babeera ku bunge nga bakulinze oli nga baninze ninye bane musonyo stage nalinnya koleti ati namwe mwayingira leti kati waina kyabakolera nane saina kyabakolera woyingira leti nange ninnya ku stage leti tewayagala kola bya Golola Moses omanyi Golola Moses rumu yali ku bino byalwana bali ku fight kati abantu nga bali ali ku mulyango basasula akasajja akakuba mu seconds asatu wagenda oyingira ati gwe mwaze okulaba kiwedde so kitegeza tewayagala kola kyekimu saagala kola kyekimu bale nali nabaga nti wemukeera nange njakera ku stage bana limba suzo okusinja ku stage sawa nya naye ate mwe mwayingira 5 batandika okuyingira 5 kati kati ozeni kati boba now they want you to do what ali sawa kulinya ko nga tebannayingira nkolere butebe abana bakuba ekifaananyi ng'ekyali ewa nkyogere bate ng'akulumba lwoli omusajja so okutwaliza awamu show gwe nga gwe kale fine ye gwe nnyiniyo but review show wagiraba otya gwe kennyini show yakutambulira etya kale okutwaliza awamu nze nganza okusinziira ku kyenali mbala show yatambula bulungi kuva we yatandika ngerawo nali nkipulaninze paka we yaggwera omanyi omugambo gwali mungi that day we had that press conference nalaba ebigambo bingi ebigambo byali bingi nnyo mu comments byali bingi and people were like kati ogera tukolera kigwe you know what because abantu baba bamanyidde kino kyokolene misinde kola content ono olabika emirundi 5 mu video you're doing the same muntu omu characters zanjawulo kati bali baga ogera kikolo otya ku stage watu tebamanya they didn't know naye abajja bamanya tekyalina so akunkuba mu bitundu era omugaa nti Staboni asasulira kuba amayinja esobola okukola tebali kiddira nze nabaga ndi stand up comedian I'm a comedian I'm an artist teri ategeka show nga teyetegese exactly kitegeera bulungi yeah so I performed abantu basiima abantu banyumirwa bavaamu basaba ngamba nze nali ngenze bavaamu sawa zaali 12 10 Ndigaze naliseba se nasigala ku kifonga nokola kibi okutereza embera so akusasula ba service providers kibi kati nokuvanga ebyo nambitereza naye nayinchi ali eno mu room je nali ngendo kuyanga eri kikyakutte bakyazi nabanyamba banange nga zikyaddo okunywa kabanyumirwe basasudde okusinziira ku stage nga buli kimu ekyali kigenda mu maaso ebimu ku bintu bye twali tusuubira tulina abantu be twali tusuubira wadde nga wetwali tukubuuza ebibuuzo ku lunaku luli before the show ku press conference gye twalinaawo yali yalwakuna nga show yalwakutano oba yali yalwakusatu ebibuuzo ebimu wali obyebalama ositegeera kati mu kwebalama ebibuuzo bino ne tugamba waaye oba tutegekedde surprise tugenda okutuuka nga surprise gye twagala okulaba tetugiraba kyenyogerako ye tuli bulala family sijja kuyita walala twali betusuubira okubugiriza enteekateeka yonna era ffe twali tubasuubira ku show direct n'okubanyumirwa mwenna ng'ekintu mwe muze mukola kitukolera lwaki tetwalabako tuli bulala ng'eri ku stage mu mbeera bwetyo katolaba nga wokyebuuza booti abaasi nange bwe nakyebuuza nga sheewedde kati sobola okumuuza lwaki muganda wange teyazze nange nga neebuuza lwaki omanyi twali ku press conference nga ngezaako okukiyita ebbali onfuna kyengezaako kugamba nga ngezaako kiyita ebbali nga ngamba tomanya bajja kukola ki bajja kulabikako osegera bulungi ngamba waaye sijja kwogera bingi obula nali ngezaako okubikiriza ku mbeera nga manya tomanya bajja kukola ki bajja kujja kati nno okyali ne ku kyokujja
n'okulanga tebalanga ekyo kyera twakikubuuza mwakimbuuza naye era nagezaako okubikkiriza ng'omuntu omukulu ekintu direct mbutuufu ekisookera ddala lwaki tebaakulanga batuli bulala bozzozanya nabo ebbanga lyonna lwaki tebaakulanga saalabako watuli bulala nga wanise posita yonna saalabako ng'akunga abantu n'ebiringa ebyo why didn't that happen kale ate weerabidde n'ekirala ng'ate nze nalanga ku show ezimu ezaabwe wadde kale tetuganye nali memba naye nalanga because okola advert eyo ziba sente wabikola free of charge n'okola content ate n'atambula because obulango bwe nakola bwatambula nnyo bw'osanga kalanga kewakolera abatuli bulala oba kewakola kewakolera gurupu yamu nze nga nkikola because we are kati lwaki gwe tekyakuddizibwa anti kati ndi mu kujja ku kibuuzo kyo nga nkikola because we are what family nga temufaayo ffe tuli buki family nenkola akalanga akasuuka nakola almost adverts zaali show zonna ze bakola ez'amaanyi nalanga because nze ku TikTok togenda kulanga sho ne batakugamba itirake wa Stabon oje wa just tule magena bachogera bacha mule magana just tule magana naye nga kizibu nnyo kubanga tutuse wangeze kulanga sho kituufu ekyo kitegeera na yeshe yo najerangira okuva gye yatandikira n'akalango konokeekolera nange nekeekolera nga siyambiddwako omuntu n'omu owatuli bulala nakyewuunya nnyo kyobola asaakubira n'omuntu omu nessimu muga nti nteekaayo no musoba ogiraba because waliwo abantu abannangirako nange nakyewuunya nga nakyewuunya nnyo motoolo yannangirako yakola kyonna kye yakola oba kitono oba kinene as long as yalanga sho nendaba musoga yannangirako bambi ne batikitoka abalalalala ate be nali sisuubira bannangirako bambi sodde kuba mentioninga amanya kuba mwali bangi kuba kano omusajja waffe akulidde wano mu industry wano bonna bambi bannangira n'abamu nno okunnangirako kati nkunyumiza abamu kategeze nga musoga ne namba yesigirina tetwogeranga nako naye taina WhatsApp tituugiraga nako naye tetusisinkananga nako twemanyi bumanya ku media tetwogeranga nako nti oba hayo baki bambi yannangira kati imagine omuntu ngwe abatuli bulala tebannangira nako yadde okuteeka ka status because nze mbanzikebera wano esimu yange bengamba gondi olaba nyantadde naye sakifaako nnyo kati ekyokunnangira nga kikyali awo ne ku show tebajja imagine we were wanchogere bwenjo brothers and sisters abooluganda namwe n'ensi yakiraba n'ensi ng'embuuza lwaki bano tebakulangiddeko mutuufu nga nange ekyokubaddamu sikirina ng'obaddemu kyabaasi gwatali mutema gwa muntu kumubuuza nti waye gundi lwaki tunangirako kati omuntu akubuuza nti lwaki bano tebakulangiddeko omuddamu ki ne ku show kwennyini tebajja ate show ne kujjako abantu bennali sisuubira habe nali nsuubira tebakola ki tebajja ate nga tuli baluganda osegera muganda wange kuba ensi yakirabanga tuli baluganda era mukiyambuzanga lwaki bana abatuli bulala tebazze gwe show zaabwe wazigendangako of course we were family waba actingirangako ngamba ku shows zaabwe male kulaga bifaananyi na video anti kati kye ngamba omulabi yayinza obeerayo ng'agamba naawe olina omutima omubi koze ekyo nja kujja waawo nakiraba omulabi yajja kugamba olina omutima omubi kasajja gwe nabo balabika bakola show zaabwe n'otalabikako yensonga lwaki bakuddiza nga kyokya kifu so zonna naliko because nali memba nga ne ku posta kwendi show zonna naziperformingako nze mbulya show ze sitagendako eyalaboni tanaliko ebifaananyi ejja kubiraga ebifaananyi naliko ku yalaboni ntakolo nazanya character yali ya musawo muganda eyaddako ya Luweero naliko na performinga because nze nalinga nzigulawo stage bino luno olutalo lw'ejjinja waliyo waliwo we baali ku mafuta nga balwana era Luweero naliko na performinga then what went wrong ngenda bikusilaga ebifaananyi ogenda birabawo nga ndi ku stage ne mu video osegera bulungi abantu bajja ku show nali sisuubira ate nali nsuubira tebajja nange nakyewuunya nnyo siga nti njogera bubi mwabalabako abajja tebajja nawe abaasi olaba atajja tewabalaba leero kati egaali ogenda giisa wuze abantu ne bajja be nali sisuubira it seems too funny taata nkwebaza
oyo yakeera yatukasawo bazalingana 2 aga nobeera wakasajja yakeera ate okumanyanga. Thank you so much bro muganda wange nkwebaza nnyo Miki tetwogerangako tetusisinkananga kunji watandabanga nako nange simulabangako omanye oyinza okuloza kiri crazy simulabangako aina yetu ndishi watandabangako because when andi mulabide ku show yokola bonita yajja nenga wimanye ebya show eno nyizo okuba nali eno mu simama dressing room eno tuli eno samulaba nenga I was away anti yaliwo usegera nenga wimanye ebya show twali mu up and down Maxim Stefan mbadete musisinkananga tetusisinkanangako kada ate kiri fane ne ku shows olabana ko face to face yajja ku show yakeera ndoza yomu ku bastar bakeera nabeera timu ye we yatuka ku mulyango n'agamba omwana bitemu namwaniriza bulungi tatasanyisa okulaba tutegekewa twale mu VIP jangu tugende ko Miki namugamba leka naawe omwana yategese show yenga ya sente gwe yagala fe tuyingirire bya firi oshegera bulungi esewo namugamba ya tata mnayi mpa VIP 5 VIP 5 yazigula teyinawo cash n'agamba omwana wange yali ku mulyango dini nti tusindike ku simu kadini ngesimu yeweddeko omuliro ne bateka kuyanga limba ndiye mu room ngenda okulaka emitwalo 10 sanye gana soka nensirika ningambo wa inyizo gambira ne nkubira kya basi abasi sente nzirabi kati kya basi nakyo kifunira chance kigamba nega kanso kensirike simu njagiraba kati mbali awite dakika ngasa ngamba Miki yatuseda was so surprised. Big up to you soldier yakwera surprise ya ne anza tata nano nyengeje soko bazamo ngasijiraba na I was so surprised omukuru yatuka natuka mu yagamba yagabiti mafe na fefe nawo tutera otunyize wamalala agamba wate afifu nawo tuteka wonna fijaso mana yasasude sho na fitu kuzije gwe yafe tuyingirire yasasura omukuru yangula ko VIP zali tanje mitwalo 10 ne yanza tata ne yanze katonda akudizeo omanyi wale omuntu asokola nga tuna kyosamu wa ne tata ne yanza nnyo nange tata katonda akwebumikisa nange ndi kudizao katutulwa tukyali awo baana bangi baatuuka ba TikTok abenali sisubira mutoro bajja mutoro yamala na yajja ya performinga tukyalina kwebi ya performinga yajja ne mu room we nali nangamba tata nampa haga we bale kusajja kula nenga we bale kusajja kula tata nsima the Marriott comedy Chris Marriott came through Marriott bajja aina enda kyona kingambe kintu kimu otino lwaiva ndombo we bale kusajja kula nenga alinga bule mwakingambe owolu yongono bajja ne ba performing tata nsima banji bajja bobumanyi banji bajja benali sisubira katika nkubireko katono no batuli bulala mulimu abajjaba babiri naye site yamanya batata nsima nyo sijja kubamenya manya sijja kubamenya manya sirika ojuzo kunana agira ebi ate ngai saliwo sirika tewaliwo ndagala kulaga batata nsima nyo bajja bebisse site yabamanya ne bajja mu room gye omukubonna mulabirawo gwe sirika gojja kuddamu ebyo ate ngai sajja tewajja naye abakulu abo nsima nnyo bajja naye tuli bulala family teyajja nakyewuunya nnyo baganda bange kale ebyokunangira kale byandibadde what went wrong was like this kiringanga wona abeera nedduuka ng'oli boss abeera ng'oli boss katugeze olina dduuka lya jini litunda jini lisuubuza n'okutunda kamu ng'olinamu abakozi osegire kati omu ku bakozi abo ngakoledde ebbanga liyinza okuba sidde nnyo naye nga mbi yakola osiima yaniriza bulungi bakasitoma olaba ali so sharp jini yazijjayo mangu aziteeka muveera nga mutuufu akukolera bizinesi etambula ayinza oba tawaddewo bbanga ddene nnyo nga gyenkomezze naye ng'olaba ali nkyogere ntya ali kampani ajongerako ng'olaba mukozi bulungi nnyo nga tomufunanga muyadde nkenyera yadde okuyomba naye natuka ekiseera n'agamba taata koleddeko kekimala mbadde nsaba nange ngenda zikolawo kakaduuka kange wali enaakulabye segere tuli mu kibuga naye kange nezigweko akaduuka ngange enaakulabye nange tudde ku bugi nawe natandika ne buddazini kali newobanga 5 kati kisooka okuyisibwa bulungi oba bubi
Wobanga omutima si mubi oyinza obutafuna nkenyera because obeera olabanga ogattiddwako naawe ovuddeko omukisa oguzimbi okulala. Kati obuzibu bwe butwe bwava nange nayagala nzigulewo kaakaduuka kange ebweru ntunde ku bujiini naye bossi w'edduuka naŋŋamba tekyamuyisa bulungi waliwo omuntu gwolaba nga tekimuyisiza bulungi bisegere era ne muwugira okumala eddakiika eziwera ne mudda ne mu kuyomba ng'omukonvisinga bannange okukoleddeko ebbanga eriwera naawe okulaakulanye olinako kyofunyeku nange kanyine tunde ku kyange nange nnyimirirewoku bw'oba oyagaliza osobola n'ogamba si kibi kankuweeyokko ne kaki ne kakapito musegira omusajja n'omusaba lisi yandikwaddeyo ne kakapito naye nga yaŋŋamba singa obadde oŋŋamba nti kutunda miyembe you rather do something different osegeera naye nga toŋŋamba ku kyakuva ku dduuka lyange osegeera kyengezaako kugawo kisinga nga nti kutunda miyembe nandikuwaddewoko ne kasente n'ogenda n'otunda emiyembe naye tosobola kukola kye tukola oba nkikugambe ntya kati kambeere direct amugamba tofunange njagala ngenda kutegekawo ku kashow kange before even nga n'ekyokuteeka mutwe concert nti the best of MC Stubborn tekinaaba kujjamu osegere kali kashow just katinitini nkatuuma erinnya lyonna nga sina concert kali kasha katinitini nti bo bakuwe performance bakolereko nabo something like that naye nga gwoyimiridde something like that kale oba n'obuta something like that kale kankyogere bwentyo teko kashoka nga sekamaanyi nfunako ku busente osegera k'omukulu nti singa obadde oŋŋamba nti ogenda tegeka singa obadde oŋŋamba nti wena edduuka lyoyagala okugulawo lyangoye nandikuteereddemu kapiti naye oŋŋamba ku kya show ekyo basikutegeera mugamba ate kitya ngenda kugamba bizinensi y'engoye sande zigenda beera nyingi osegera kashokala akatinitini nga tena nafuuka concert the best of MC Stubborn olombala akasha akatinitini teko kale kabayimbi nga babo babiri osegera ne tuli bala family mpeleke wegezeseemu omukulu n'angamba no tekisoboka naye nze nali nkimanyi nti ajja kigana because waliwo yaleetako idea ngayagala otegeka the best of abasi musunsuzi abasi omusunsuzi ebizibu ne bisituka kati nze ngamba waayo sanga oli bamugana nti lwakuba kinene nnyo the best of nze kandete katinitini maama bakagaana nebaga tojja bikolera bakagaana kati konze osaaga ebiruubirirwa birala osaaga ebiruubirirwa birala gozagala kugejja kati ekyavaamu mwosaaga nenkajja kasha katinitini Nituma the best of MC Stubborn kalidala nifukira dala concert obusungu siwe bwava busungu walaji awo siwe bwava kwe obutalanga ondishwa bwava ekisegeeza nti ebbanga terinabaddeni bukya mu having a rift eno oba okwawukana kale kyonna kyandibadde awo kyandiba kyandisigadde muffe nomanya nti kati Stubborn bamugana otegeka ziso naye omukulu kyagamba nti n'abalala bayinza okuvaamu ne bategeka nti oyinza obuusa abalala naye mutima nga ngamba kabategeke their worth okutegeka show ate bategeke bakiwuliremu kyekitegeeza osegere kyengeza kugamba omukulu yagaana akonze ne ngamba owaayi nintekawo bridge novaayo envaayo ekitegeeza wayawulira ddala ne tuli bulala ebyaddala saavaayo mububi naye kiki kyatwawula ekitegeeza wava mu tuli bulala navaayo ku kibuli navaayo nga teweesigidde kanyeewo nga sikoze kibi sikoze eki naye just kuleeta idea ekulaakulanya yanzijja mu tuli bulala nigaanibwa kikyanzijjayo nengamba bannange omuntu takulakulaneko yenga ye ebbanga lyonna tulaba tuli bulala it's a big team tugiraba tiimu nene naye ffenna kye tutamanyi nze n'omulabi ani bosi wa tuli bulala CEO Jose Kyakala yennyini tuli bulala yesebo era amaaso oba okiraba na bulabi
ne obeere eno bokiraba naye ate era naye okimanyi erina acts ennene nnyingi naye ate buli kintu kibaamu ne leadership ekyo kituufu naye ngamba erina acts nnene nnyingi kale oba otunuddemu mukulu yakulira n'abalala ne bagoberera because era leader abaako n'abamuddakaawo so we mutuula ne Jose Kyakala ebigambo byagaana okutambulira twagaana otegeeragaana obulungi namugamba bane kasho kange kangene nange nfune kale ku busente oba wali oyagala kumenya mateeka ga ndagaano gye mwasayininga ekyo kyaliwo osegera tegali ugo mateeka nti twasayininga nti gaagaano naye omuntu alese ID etali mbi etagenda kusuula kibiina kuba because kati for example ngola Eagles production osegera bulungi Eagles bategekeranga omu paka lwe mukulu agamba kya mu maase yo tetunaba kutuuka kyokanga nze ndaba it is the time, it is our time. Kunasigwa mutima omubi gwe bagamba goli yo mukulu agamba mu maase yo kati mbulyanzo omutima omubi kyokanga nze ndaba it is the time obudde bugenda kugwaka basi tubenga tetukyaliku nga tebabiwulira ye omukulu nga mugamba tebajja tutatuka nga tebakyabiwulira bannange nga ne bizanya babiwulira nga tebabiwulira yo kubira ababiraba kyokanga nze ndaba it is the time nenga yo mukulu agamba it is not yet time kati abasimbulira ukibanga it's not the time lwaki nafuna abantu bonna abajja nojuza nenzijuza atenga buli we nakulaba mu kibuga buli we walaganga nga ticket bazigula kati ngamba otya it's not the time koza oloza ate kyandibadde kitanga timu weri atuli bulala because I think it would even ekifo ekyo tekyandiba maze nabbamala kyeshe nyine kyogera bobo ngamba it's not the time nganza abantu bajja kushoni banda banti kastaboni katugende tukawagire katunyi tukola ki tukanyumirwa hego ngamba it's not the time nganza amanyi ngawulira oba kali oba nengamba kali kikyokati eyo kali wekiri so kubanga tulina mu rangozi fenga abantu tebakimanyi nejango kibike audience ereme kukiraba kali wakiri wene tekushow isewo ngata tegende tekirali kati nga boy bakiraga nti they are not part of me nange sikanjigamba amazima I'm not part of them toja ali kitundu kubbo tuli bulala egende walala mu bulungi simbubi jova toyombye jotero okudda onaddayo sijja kuddayo nate sijja kuddayo kankigumize wetutuuka mu content creating wa tuli bulala ibadde ekolanga nga family oba kiri nti gwe okugaana okuteekateeka kyava mu kubeera nti obwesigwayi ya content wa tuli bulala as a family kati ne babaamu n'okutya nti ono omusajja tumwesige tumuheadlining anaasobola okuwa abantu nga tebannatuuka kufunamu bwesige bumala kuyimiriza jukira okola ntubulala presents the best of them kyonna kyokola nga tekitambula bulungi kiba kikosa bo kati oloza tebatukanga jasi batyambo tine bagamba tannatuuka kweyimirira kubeera musajja nao bakimanyi ntize ku stage ndi muzibu bakimanyi bulungi nnyo nti ku stage I can present something on stage no ntekawo obwomu sobola okuyiya nengamba nti kino kiberewe kitino because I'm a comedian nze nazeri wanga ndi full entertainer manyi kyeso okuteka ku stage manyi nekyeso okuteka online era ensi yakiraba nakye nateka ku stage ebya stage byali birala dala ebintu bino ffe tubikolako research kamba bulire ffe tumanyi ebyokukola wakati nga byonna bigenda mu maaso wabaddewoko endowooza emabegaawo kino kya busiru naye nze njogera by'abantu sifaayo eyo yogera ndabyewoko waliwo embeera ya mwana muwala Patricia because he's part of the team ne mwana mulenzi Sibitooka n'abalala nga bagamba nti gwe wandibanga wafuna obutakkaanya ne Sibitooka olwa Patricia anti kati awe nkubulize ekibuzo ekigamba waliwo obukakafu bwonna obulaga nti nina connection ne Paatu oba Paatu Liisa soko nange onziremu ekyo
ensi ekulaba ati nze njogera by'abantu abantu bantumye nkugamba wakitege tekiriwo lwansonga tewali obukakafu bulaga nti ndi connected ku bantu kyonna ekyo era twabeera nga teammates okisegere naye jasobola kuba nti oli kyabalowooza tosobola mugaana kulowooza kyonna kyalowooza ate naawe tolina nsobi kumbuuza ekyo okisegere because naawe kyoba olowooza kati nze kiri eri okuddamu nti kifo oba kiki kituufu naye tekiriwo sirina connection erina ku Patricia kyabeera just era nga teammates how are you fine full stop ane kebe WhatsApp yange ojja ka scrolling amboto labenga ebbanga litwabeera mu tuli bulala okascrolling nga conversation ka paatu ngasibe buno scrolling ngatekagwa kalya ngakawedde chinze tewali nnyo hello how are you I'm fine encha tukoledde olirida wa twagala genda saboli obudde bugeze onajja ku shoot byebyo tewali nyombozi liso ekirala kye bagamba kutuli bulala nti waliyo coupling mungi alabika yaleeta ebizibu ensonga za kuba nti mulwana wano na wali nti agwe va ku muntu wagwe kola boti ebintu kati gwe soko menyereyo kapo nga 3 zomanyize wawulira anti ze mpulira wa soka ate yagala kuntuza mpigavu so ebyo tebyaliwo bayira ebyo nanza nkubudde obuzibu bwe bwali bonna nze kwagala kola kyange nenga tekyagalibwa kwagala kolawo kaduuka kange katunda zijini nga nawo badde n'edduuka osegera bulungi so ekitegeeza lwali lutalo lwa buyinza kozi wayinza obaawo oli ogamba nti ogenda ate kusajja kulonfuukira ekizibu ndowooza wekyali kati ndowooza bwekito bwekyali ne mu gurupu banzijjamu male kulaga banzijjamu sistaboni remove kati no banzijjamu ddinga enkya esho abala bajja kuteekayo agafaananyi nga nkikubye removed it from the group anti wali ogenda teekayo efaananyi wandikeko nti ndi bulala nali sijja nno gateekayo kuba natugesanga group eyo sikyali oba bakujjamu bajere bagirongose bamale bakuzzeeyo nabeeramu kuva onatimba posta bwenti nalimu nebeeramu naye nga so ezegeza posta wagiteekangamu sagiteekangamu naye okuva we natimba bwenti but mu group wasabako ko bakuwagire mu group waliyo bagambye ko kinetagisa kugamba group kinetagisa kugamba CEO so after ngomaze okwewagula wali akuganye oluvannyuma otegese did you talk to him that man jangu ku board obeko ate kati ngolede kyamunyizizza dda oba mugamba biki olede kyamunyizizza dda ate kyekiba ozunza obubaligango ddayo olede okitegedde kyamunyizizza lwaki oba oddayo kumugamba nti jangu ani yakubinula n'akujja mu gulo omuntu ateekawo gurupu abaani saadimi kati adimini ye nedda sewo adimini talina linnya adimini ye yanzijjamu nkulage omukulu wane kambalabire nga adimini akula agala balowooze munno ebintu bino adimini nga abinula omukulu nze muyinza okulowooza mbu byenjogera oba mbu mbijjawa adimini nga abinula omukulu omujja mu gurupu iyo bazijjamu ku lwakuno yakujjamu ng'ali bulala ogiraze nsoba balowooza tuli mu kazeemu so omusajja yakeera bukezi n'agamba fuluma lwokuna naye ate ndabako ekigambo kigamba we are brothers nange nakyewuunya ati gurupu gwandaba eriko nti we are brothers kati ate bulaza wagenda oba kujjamu ogendebwa kimanyi esekeza tokyali olwo famire eba ensudde we are brothers mama yatuzaala batuzaala omu nemukeera enkya nemunfulumya fuluma kusho fuluma enju yatata kusheeyo waliwo abatuli bulala babiri abajja nze omu namulaba simwogedde kati mukuba nti bajja does this mean nti just obuzibu bwo buyinza kuba wakati wo gwe na mukulu ng'abantu abala tebakulinaako ababa bakimanyi era abo abajja bye bampa haga ne baŋŋamba bro brothers babulaza abaddala bataata mbebaza tiyo mwebale katonda bampere kyemusinga okwaga bye abajjanebategeka oba ojja kgenda nga lwaki sigenda ne ku stage ninnya bo bennyini ne bategeka nga bategese nga babakingiddwa ngenda naye tebampise pozi nga bo bagambye nti tokola ki
tojja naye nga tebangambye ngenda bulungi nnyo sure yeah still nga tukyali manye 10 baga terikyawomu kituufu nnyo 10 terikyawomu kati baba batancha wa 10 nga tutambulira okuvaawo bwabula nga tukyali ku kika kya content gwe mugenda maaso n'okubanga mufulumya oyogedde ku kyokuba nti ekiseera kijja tuuka nga naffe tuvuddeko kati buno bwe budde obw'okozesa ekiseera kyaffe question is mupulaninga ki okuprofessionalizinga waako ono kale agende ng'avaako mu tulubeeri erya TikTok waali yeetaagibwawo but ojja kutunula abantu bangi nnyo ffe tulina ekibiina kye tukola nakyo bakiyita Theatre Focus Uganda wenjogera professionalizing time yatuuka Theatre Focus never kuba yo yamanyika nnyo ku Facebook nevaako nedda ku YouTube kati yava ku YouTube esaawa zino providing a content ku TV ez'enjawulo kati that is how professional Theatre Focus has got so how are you guys planning okulaba nti content ono kati atandika okuvaavaako ku TikTok n'atandika okubeera professional mu line kati kye kyendi mu kulaga ensi kye mbadde ndaga ensi nga balala tebakyagala Shega chengeza kugamba. Chichena gensi nti newona male banga online. Ojja tukechera nga abantu bakwetaga ko ku ground. Oyagala to yagala. Bashegera. Because nze nganze stubborn abantu bandabide ku online ebanga before even tulibula lechicho nawo. Before even tulibula. Bashegera. By the way, nze kati ngoyogera ku ekyo. Me I was surprised okula bamutuli bulala ne mukamange yangambo wa Theatre Focus yangamba atono gayi yazze mu bano kogozi yakula yangamba atono gayi yazze mu bano kuzo wairange kagayi nakala yobulabi kakatandi sozanya na bano we never got to know you as a tuliba bulala member we just got to know you olwo bulango obosegera so one time we were surprised okusanga namanyi muri mu surprising omuntu asanyuse ngira anyize no uyengeje yakibuzamu atono gayi yali mu obuli yange so in a negative way Jaringe alinga ata kutowide ngeje ochogedde atono gaya osegere songa ochiyogira boto nensi wete we yali ekyogera abasinga no tebali basanyufu nga ndi mutuli bulala era abasinga bali bagamba you better do alone as you were rather than being osegera na ate naina kyendalingezaako balaga zinaina kyembala ndi mulala osegera nembalaga nti bannange waliwo kyensobola okukola ate nga sikiri how do you get to join tuli bulala obegattako otya connections zibaawo ndoza nasooka contactinga muntu gwena soka kukwatagana naye nga sinana joininga team nga kufocusinga ku team yali musiraamu ya ndoza gwena soka kukwatagana gumbatu gwena soka zanya naye bana zanya ko naye ndoza nikigera nga kigazore musiraamu kaga kazanya bulungi nange kampeeko usegere usigamuga jatukole kozi sina buzibu no mulala azanya bulungi osegera azanya bulungi no mulala na contactinga jatukole no mulala azanya bulungi no mulala jatukole osegere we bitu ntujanga tuli kisegeza nange mbabeeredde ngawo olusina teganga mu transport wange nenzijja ku shoot zaabwe osegera nenzijja ku shoot zaabwe nenkola ki no mulala nankubira nenkwatira ku sente zange ngena nenkola ki nenza no mulala nakwe nenkwatira ku sente no mulala nenkwatira musawe no mulala nenkwatira almost that time naye ate ku boteri ya kutemu yiye nateka muka transport kujja ku show yange kale we newe yandibadde onatula mu katebe bwati ne bamweshoninga nti gundi wali bamweshoninga ndi Miki wali obombereddewo ina abantu boboyingiza bo batomanyi wawulira nti Miki mwali waliwo abayingira nebaga omusajja naye ukitegera bulungi naye yazze waliwo abayingira nga baloza agenda performinga mulimu abayingira nga bagala mulaba true osegera ne bayingira nali kikisuubira naye ate bo tebakwatako mu nsawo yaabwe okuteka mu transport kunja kale ne banditudde ku mmeza ne bandipata performinze osegera ne bandiza nali kwa delesoni nga abataata nabanyiza mukko naye musonyiwe osegera osanga brotherhood yandikomyewo ne baganda temwajja naye musonyiwe baganda bange osegera kubo lyenkute sibbi naye kyekyabanyiza ne mukole ki musonyiwe tebalabikako waliwo abantu abadde bakunyumirwa olwokuba nti obadde okola ne tuli bulala acts z'obadde okola ez'enjawulo ate nga content gwe wali okola mu kusooka ali totally different ku byatuli bulala so my question is
ogenda kolayo avenue ewona omuntu abada ku experience nga mutuli bulala ngojeko no content wo bulango nona omulala ogenda tukusubira okukolayo batugeze naawo funeyo group yonga otwa ku content yonga tuulire eddobozi lyo nga yo acting ebyaddala eri side eyo kandi kiribo ekiti lwaki nali mutuli bulala abantu balabe nti nsobola okuzannya nga njogira kati omuntu nga anyumirwa mulimu omuntu eyalabanga video katugezala video gy'omuntu omu ali mutuli bulala nayagala kulaba gwe wekka ebirala nga tajja bingi ekyo kituufu nnyo nnyo kusegira kakitegwezo kozwe tulina be twanyumirwangamo okukuba eminoga omusajja bakakoyo n'empizo n'ezankubwa ne mutajjira bataata muli baka kati gwe wejjusa mpize ebizo ndeze ezimu zayitanga mugaza ddala kati muli abantu amuga yanyumira ku kapati ke bankuba mu luyiko kyengamba n'entula n'ensirika wenti osegere empyezo kakati omuntu wabanga yanyumirwa nsi osegera mweyo video yonna yonna katugeze yiyo oli watuli bulala video eyo mbanga na appearinga mu kunganyumirwa kapati kange kitegeza ate munabeera ku account yange nzanyanganza atajja kunnyumirwa nnyo tajja kunnyumirwa ate nga ndyeri osegera wemba nazze nengamba wali video badde bali mu limitinga mutekamuko seconds ntono naye wano nja kumulaba yenna osegera kyengeza kugamba ajja kunnyumirwa yenna kati so ekibuzo nkiddamu bwe nti newe mbasizeemu kuzannya nabo bye nali nzannya mulingo onyumirwa gyebirye newange kitegeeza era ogenda kujja nga oli faani wange kituufu osegera batukusuubirayo kolayo group tonsuubira kolayo group just nja kukola mikwano tukusuubirayo featuringa mu production endala kale tali yatuli nyingi nnyo simu gaavuze dda buladi bujjo tunoonya ngeri gituzanya naawe naye nga tetuyina ngeri konze nzija era ogenda kunamu collaborations nyingi nnyo so tukulinde essaawa yonna nga nze tewekanga nga nzannyeko n'omunene n'omu tewekanga nga nzanye n'omu sikyali mutuli bulala famire sikyaliyo era munsuubire wekanga nga nzanye n'omulala tekikwewunyisa manya yavaayo kati kampule wano bwondaba ku akaunti y'omulala nsuubira kunyumirwa so it was a big revelation to a lot of us oluvanyuma okugenda okumanya nti nokola stand up comedy because twali tukumanyidde mbiri tukusuubire okutekingako step nga eya Mary Hart Crazy University Maria Chikali n'abasigadde abali mu stand up comedy tukusuubira okugetinga so active on stage at least tuyinza experience nga MC Stubborn every week tukisuubire ekyo of course ekyo mukisuubire of course ekyo by the way mbadde ngeri kibadde nga kinnimitinga because time mbadde nga njonoonera eri sikonoona konoona nze njina ensonga lwaki nkugamba bwenti nze tali kintu kyesitaki n'emitumbi bijja ku mutima abaasi nina ensonga lwaki nkugamba nti kwonoona time gye neyonoonerayo osegera n'ensonga lwaki nkiyise kwonoona sikizze bujje mu bbanga n'enkyogera bwogezi because time gye namala eri osegera nga baŋŋaanye okola because nafokasinga eri nengamba katika kamberero bakabulaza bange tukole tupushinga ekintu kino osegera kino n'ensooka ate nkisala time nengamba ku stage yange asoke nkize bayo tufokasinge ku kino tupike because we are brothers tukipike so disappointed so era muki expecting ekyokubanga mulaba ku stand up comedy era oneka ku stage buize ku stage teweekanga ngokute mic bwomu one man isame bisala lwakuba nti nkola ni chali wange amita MC Digital namulaba oye buleni nya ku stage mu expecting buleni nya ku stage mbalu wo mulabako manya stop and that is beautiful because you've seen buli wo mulabako duos nyingi nyezi era nkola dio ku stage tonsuubira kubeera ko bwomu naye bwe ba stage subira MC Digital big up to you buli wo mulabako bwoti manya wendi nga ku muzindaalo era buli wonda bako muzindaalo manya waali ubaka kibo wa TikTok ali eyo muli awulira nti asobola aina content we ne wa musaya afuna views 17 ngo musanvu gwa abantu babeera nabao ku kyale 10 just bino for you ne mukasukayo bubaka kibo omuwanga awulira content amulina nga balisi byagala nabo kufuna ko ku masanyalazi kati nno oyalina laka ina ne ku views 17
alina lake nnyo alina ku views 17 gwezo zimanyi views 17 abantu omuba baba kusimbire wano line kali 17 kati ubaka jiwomo obwaka bwenkwa muganda wange anti ziva ku 17 bwaitawo wiki mtesigera bera 17 zijja bera 23 buli wolemerako jikiro kolemerako kuno kutegeera awo bananga kibanga kukwana mukazi osegera kazi omukwala wote otambulemera kona kuvuma tola mukumanyira gwe kya basi kyaye baba yaga osegera kali kisi kya basi mukumanyira toli type yange akobana ebisange ate wogera no sirika toli type yange kirabi mama bangumi nderingo osirika basi naye ogamba wa nze wendi yo mugenda gwe kya basi kati mugira kati toni egende ekyuka yego kya basi mvako yego kya kali agenda gwa basi usagire so kati gamba ki gwa basi gwe usagire kati ogenda ngomulemerako kati kitwale enti content yono oba okufuna views nyingi kitwale enti okwana mukazi has to be consistent kyali okwana mukazi kitwale enti ogoyangano bo ogitandika bote ebekaluba ne uloginemera kono ogina agende egunda ngigunda bwakitewe kibale ebintu bino bya bibiteke mulamu bwa bulijjo bwakitewe kiri kyonna kyolemerako kiguka yes kati tusubire the best of MC Stubborn buli mwaka buli mwezi gwa Mai chapter 2 oba edition 2 oba season 2 mukisuubire buli mwezi ogwa May ogwokutaano kigenda kutokotanga ate waliyo extras the best of MC Stubborn extra the best of MC Stubborn school edition je tuddamu ekitegeeza kati mu extra omwo mwe tuba tulindira okutwocha n'enyenje zikunkumu ate kati neweeberedde chapter 1 eri massive galatolo extra tuddaku the best of MC Stubborn school edition kati ngenda kuyingira amasomero twaga bookings edda by this time era tamu je tuddamu omanyi titonna booking MC Stubborn kujja kusomero lyo booking number esimu 0762 830 329 0762 830 329 bookinga nje kusomero lyo tukole program ya somero tujje tukuba enseko kwabye kati nga tumaliriza wali eyo watuli bulalo omulala yagala okutegeka show nga mwali abo akulaba ulira ayagala nekutegeka yo naye bamuganedda naye nga awuli ayagala gitegeka kati ate yakulabye awuli amasanyaze gamukuye ayagala gitegeka omwavaka kyatoyi obaka wenkuwa following omutima gwo akola atya follow your heart gwe following omutima gwo kwanza na following omutima to following ato gwange following gugwo kye gugamba omutima gwo kye gugamba member tuli bulala follow your heart naye wama okutegeka shop izibu oba byabo ati ngambo yenyine kati mubudi okutegeka shop bwago tegeka kusijaga anti kizibu sijaga anti kyangu wale naffe batugamba nga tuli mu primary nga tuli mu P5 mwe amanye kiri mu P7 P7 izibu usegera yeso naye twaka ne tutya tugamba okufuna akamu kizibu ne tufudde fe tuyakola tutya tukola P6 tujiyingidde P7 tujiyingidde feno batisanga miggu ndiye yate bakuba oladi twajiyitamu ate gwe kula tujimaze exactly ate yatutta so kyensa ogamba nti olugendo lwonna bobanga owulira oyagala dutambula ogezaako usegera sigamba nti vaayo zijja sigabe ogambi follow your heart following omutima gwo so omusima guso ogamba nti amabeera wano wali future yo segera omulala ne gugamba nti amavaayo so wali future so follow your heart kyali kibayombese ruyiwero olutalo zali sende ayewe utusukkawo tewakawulira akali kayitira milioni 12 tezali zokka zali nyingi nga ziyitamu kati olutalo we lwali awo abamu nga balaba ziyitamu okusinzira ku bantu abalanga bagamba zeze zivuddemu akakiiko simanyi nga zeze side emu egamba nedda sente zirina okuba nga zisukkamu osegera tufunye abantu 3,000 plus oba 2,000 plus buli muntu ayingiridde mutwalo zisente mmeka tobanga Stubborn sente zezali nze wandabako mu kavidiyo wandabako nga nnuwani tewali ne yategeera side gyendi
Stava ntwandiba wano nga obusungu bwonna bwolina yali nsimbi nga yaleeta obuzibu. Singa yali nsimbi nga nfuna ekimmala teyandibadde ensonga lwaki nvaayo. Andi yinza oba yabayombya. Si yatuyombya zinyombere sena nali kakiiko nali bubezi mmemba abantu b'ensanzeewo nga bakwokya bwokya. Abantu b'ensanze ate ndandika okuyombera ebyase. Wali awo nga bakwokya. Sere zigwa buwoomi. Wali awo nga bakwokya bwokya buli kaseera musiibi. Nawe olutalo lwaliwo lwali lwa ssente olwo munnaye. Ttiimu emu ng'egamba ezivuddemu zeezo. Ttiimu emu ng'egamba nedda tezimala okusinziira ku bantu be tulabye olutalo lwaliwo. Ne bamala ne bakwatagana. Munnaye bamala ne babisootinga awo babiterezareza oye oze mubitereza ne waliwo abamemba abamu be tutakyala oba jasi baba bali muliivu buliivu. Gundi ono natuukanga olumu nga sikyamulaba maana kanje. Waliwo yatukira ekiseera ne babaamu just olutuka ekiseera nga oluusi video wetaaga okukola ez'omu wetaaga neza family. Ekyo kintu ekirina buzibu omuntu okola just olina kulwawo nnyo. Because natuukako ebbanga nga like where is this lady nga talabikako yadde wantu ono. Yatuuka nga yeteguddemukko kati nyo oba kaali kaliivu njogere bweti. Oba we yakubira omuziki. Because alina akayivu. Kale obwakaba obusembayo sibula abantu tuve wano. Wakanga obusembayo bambi bantu bange kisookera ddala era nziramu enkoko y'omwavu teggwa meebaza. Meebaza okugwa ku show yange. Kujja ku show yange bantu mwebala okutandinga app. Buli star eyajja ku show yange ndi ku mavivi bataata mbeebaza nnyo neyanziza. Abantu bange mwenna bambi mwebali lulimba demba kowola kujja kati mbeebaza neyanziza era nsiimye nnyo. Temujjangu okwo mukolanga we muto saabaswaza. Ndi musanyufu bwekyo saabaswaza. Nabakolera sente zaabwe ne ziggwayo bulungi. Tebabanja. Tekulya manja. Jakamba banja gana agange sikironi bikoze. Kati omuntu wano bwanaaba oluseke wano wali omuntu waze kuba kibanga waze kubanja waze muntu akuwole n'omusanga asenyesa munnyo olina kukyuka bukyusi noteekomanya kati wano nyinza nomanyiza nga nguze eddagala ly'abantu tewali mulamwa. So olunaku olwaleero tubadde ne musista bonna ebigambo agenze maaso n'okuba nti abigamba ebyo bigambo bye nga ye ngawe mubiwulidde mu buufu obwo. So njagala kutegeeza Kusula Motors by the way nesangibwa Amakindye Isa kalenda kiriramu bwoti opposite ne Africa Oil awe wali bondi ya Kusula Motors bagamba nti buli kintu kyonna ekikwatagana ne mmotoka bagenda maaso n'okuba nti babikola osobola okuba nti olina emmotoka ng'oyagala kutopinga up bakuwe emmotoka endala ebyo byonna babikola mpapula zikwatagana na mmotoka obwo obuzannyo bwawe bagenda maaso okuba nti no babigonza era bintu bya bulijjo mu bufu omu oba obulala. Abasiddi omusunsuzi linnya lyange agaliwo omukutu kwoli Rukia yabadde ku camera. Thank you so much.